Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is Gukwade tugenda kulawunyo. For starters, ngenda kulisayo buli kaguje eyavudde mu katalo ka buno bukakwerege bukapere obadde butandise okulumba abakulembeze ba Nuupu chapters. Yes, akatalo twakavuddemu ate kana akatalo kawedde mangu lwa nsonga batidde mangu agali okwosha gali nti abadde batandise akatalo kano babadde balina akasente ke basubira mu Nuupu chapters. Abantu babiri ku bo Umaru Kisekka ne Dog Nation baveeyo beegaana Nuupu chapters naddala Nuupu chapter M ku Zoom meeting emu zaabasondera kasente bambi bayinza okuba tebawa kasente ke bali baagala naye nga badde basubira nti banaakoleza olutalo ku Nuupu chapters endala zijja kuvaamu akasente. Yes, gwe bagambe baveeyo beegaane oba tebafunanga kisente kuva ku Zoom meeting emu eya Nuupu chapter M. So kino ekintu kyabadde kasente simply bakozesa abagoberera babalwanira olutalo basiikule entalo wabeere nga bavaayo akasente. Yes, akatalo kawedde mukulike eyo. Once again nga bwe twabakuba kibooko ku Sylvia Namutyaba ne bamwesonyiwa ne tubakuba kibooko ku deputy spokesperson Alex Waiswa mu Fumbiro ate nno ku deputy spokesperson ne bwa akaunti bwawe babukweka ne bukomawo oluvannyuma akaliro baakawulira. Twabakubye kibooko ku honorable zaake era okumaliriza nga kibalumye tebasobola yadde okukyogerako nga zaake ali ku meeting yasembe y'aba foot soldiers n'omukyala gwe badde basinga okulumba owa Nuupu chapter eya UAE Patricia Mugisha era namwe abalabye nga balina omukulembeze tebasobola kwogera ku kifaananyi ekyo kye balabye ekifaananyi kyenkutedde wano wansi eky'omubaka zaake gwe twabakubirako kibooko okufaako obufi ate babadde batagalidde ku Dr. Daniel Kawuma. Awo kibooko yavuze okumaliriza nga butandise okwewolereza mbufu twabadde tusaba accountability. Buno bwana ntera okubugamba nti ekisinga okubusumbula butamanya na butasoma. Accountability etegeeza kusaba muntu explanation. That's holding someone accountable. Omuntu omusaba explanation. Naye omuzungu alina ekintu kye bayita scrutiny. Kubeera kujja information mu muntu. Kyakubiri, accountability tetegeeza judgment. Tetegeeza kusala musango. Mu kusala omusango kibeera all about you oba teweetaga kuwulira kiva mu side ndala. Kyakubiri, buno bwana tebwawula statements oba bigambo bina. Accountability, judgment, criticism ne scrutiny. Muntu ki ali accountable gy'oli yoyo gwe wawa amaanyi g'osobola okuyita legitimate powers. Bugamba wa people power everybody ali accountable gye buli. Omuntu ali accountable gy'oli yoyo gwe wawa amaanyi aga legitimate power gwe wateeka mu kifo eky'amaanyi. Ekibuuzo kiri nti otegeera ekika ky'amaanyi ky'olina nga gwe wa people power era bw'oyagala okujja mu bukulembeze kika ky'amaanyi ki kye bayina kye basinga okukozesa. What power is at the disposal of the regime? Ekibuuzo kiri nti oyina amaanyi gonna oba weetaaga amaanyi gonna? Oyina ekika ky'amaanyi kyonna ky'omanyi gweomwana agamba nti oli wa people power? Era ekibuuzo kiri nti kika ky'amaanyi ki ky'ogaba na kika ky'amaanyi ki kye weetaaga okuleeta mu bukulembeze ebeere substitute y'ekika ky'amaanyi ekiri mu bukulembeze olunaku olwaleero? Enkyukakyuka gy'oyagala okuleeta, ekika ky'amaanyi ky'oyagala okuleeta gweomwana owa people power, kika ky'amaanyi ki? Is it coercive? Is it reward power? Is it referent power? Oba is it legitimate power? Option ki gy'oli mu kuleeta? Because we are the option. Senga okozesa amaanyi ge gamu regime geri mu kukozesa, and that's the coercive power. Ng'abantu obateeka in fear to submit ku byonna by'oyogera. Toyawukanye na Museveni. Ekika ky'amaanyi ffe kye tuyina era kye tugenda okugaba, kye tugenda okukozesa mu leadership eya National Unity Platform ne power at large, kye kika kye bayita referent power. Nkuddiremu ekika ky'amaanyi kye tutambuza era enjiri gye tutambuza nga tubuulira is the referent power. Abamu ku mmwe mukolera ddala Museveni kyali mukola, mukozesa coercive powers. Mukusindika abantu into submission due to fear kiyinza okubatuukako senga tebakola nga bwe mugambi. Mutiisatiisa abantu leaders abamu ne babeereyo nga tebasobola kwogera ne babeera nga batremblinga. Ekika ky'amaanyi kye mukozesa temwawukanye ku Museveni. You are coercing people
into submission. Nga bati ekiyinza okubatuukako if they don't submit to you. Ate ekika ky'amaanyi kyekika Museveni ky'alina kye twagala okumusuuza. Amaanyi ag'abantu, the power of the people. Amaanyi agakola ge twagala okusubstitutinga ne coercive powers. Ge maanyi agali referent. Amaanyi agava mu kuwagala. Ekibuzo kiri nti gw'olina ekika ky'amaanyi kyonna ky'omanyi. Oba oyimba kimu people power, people power, people power. Olina ekika ky'amaanyi. Do you know any sort of power? Ekika kyonna kye wali owuliddeko. Oba olowooza nti you have absolute powers ku buli muntu. Nkiddamu. Accountability tetegeeza scrutiny. Accountability tetegeeza kupassinga judgment. Ate accountability tetegeeza criticism ali negative. Omuntu osobola okukola positive criticism ku muntu wo, ku mulwanyi munno. Ne accountability tetegeeza kimu ku ebyo. Mwe kyemukola muli mu kugaba judgment. Kyemukola bakiyita scrutiny. Kyemukola mukozesa eryanyi lye bayita coercive powers. You're coercing people into submission. Abantu batye bawulirize buli kyemugamba. That's not gonna happen. Not now, not ever again. Mubadde mukikozesa back then. Naye tugenda kukkiriza abantu abalowooza ebo abeeyita nti bankyukakyuka. Mukozese approaches ezimu regime zeri mukozesa nga mutulugunya abantu. Ka video ndoza kankakumye wano neyanziza. Bw'oba toyize oba oli awo toliyiga. Nkiddamu approach gy'okozesa bw'ebanga efaanagana eya regime okutiisatiisa abantu, okubonereza abantu, okuvuma abantu, obateeke into tremble, obateeke into fear, basubmitinge ku buli ky'oli mu kwogera. Toyawukanye na Museveni, toyawukanye n'abantu boyagala kujja mu bukulembeze. Ffe ekika ky'amaanyi kye tuyina, kye tutambuliramu ng'aba people power, kye kika kye bayita referent, ekisinziira mu bantu, ekika eky'omukwano, ekika ekiva mu favor, ekyo mukiteeke wano. Omuntu gw'ogenda okuholding accountable, yeyo omuntu gwe wateeka mu kifo eky'amaanyi through legitimacy or legitimate powers. Omuntu oyo ali accountable gy'oli. Gw'otaateeka mu kifo tali accountable gy'oli. Ate accountability etegeeza kusaba explanation. You don't force it. Omuntu asobola ogikuwa oba asobola obutagikuwa. Yes, nekyo kankiddemu. Nga bw'osaba accountability, manya nti accountability tetegeeza criticism, tetegeeza scrutiny, ate tetegeeza judgment. Naye enkulisa y'abaana bonna abavudde mu katalo tetwavuddemu kyazuuse luvannyuma nti buno bwana badde bwagala kulekinga Nup chapters zibwe kasente. Nga Nup chapter emu ku Zoom meeting yabusondera kasente. But however, mukulike